Nzirubega Ibrahim Kasinga mu kitundu kyaffe kino eky'olwaleero tugenda kulaba engeri Father John Scalabrini gye yawamu Tito, Okello ne banne Amagezi okubeera nga bawamba gavumenti ya Milton Obote. Pecos kuteesa ne banne bagenda okudda mu nkambi ng'essaawa ziri mu mukaaga ogw'ekiro wabula nga baasanga Salimu Sale ali mu kutambula ava wanadda wali ng'awulira tabitegeera. Salimu Sale yali amaze essaawa 2 mu nnyanga tayogerezeganya na musajja mukulu no Pecos kuteesa nga kino kibeera kiseera kiwanvu nnyo. Mu kaseera katono nnyo bano bagenda okulira ku Radio Uganda nga mawulire agasanyuka olw'okuttibwa kwa Pecos kuteesa gagenda maaso n'okusaasaana olwo mikwano gya kuteesa mu Kampala, Nairobi n'ebitundu ebirala nga bali mu kiyongobero. Mu kaseera akabalwanyi abalala abali nabo badduse baatandika okubeera nga bakomawo era olunaku lwagenda okukakkana bagenda okubalabalamu nga bafiiriddwa abantu baabwe 12 nga gwe muwendo ogwali gukyasinze okubeera omunene gwe baafiirwa abantu omulundi ogumu nga bangi bwe batyo era nga lino lyali kkonde ddene nnyo eri musajja mukulu no Pecos kuteesa okufiirwa abantu abankanidde awo ng'ate n'emmundu gye yali yeetaaga tagifunye. Wabula kyokka ekyewuunyisa eyali addumira amagye ga gavumenti mu kulwanagana okwo okwali mu kitundu eky'Ekampomera nga bw'oli mu kubeefuka ne Pecos kuteesa yamala ate ne yeegatta ku gavumenti ng'era yaliko ne chairman wa LC5 mu kitundu eky'eggulu nga yekka n'ow'olutoocola era nga musajja mukulu no teyakomaawo yafuukira ddala mukwano gwa musajja mukulu no Pecos kuteesa era nga bano baali baatendekebwa bonna mu nduli mu ggwanga erya Tanzania. Toocola ono y'omu ku bantu abaakulemberamu okubeera nga balwanyisa gavumenti ya musajja mukulu Milton Obote era nga oluvannyuma lwa NRM okuwamba obuyinza Okello ono yeegatta ku kabondo k'abakwata-mmundu aka Uganda People's Democratic Army mu bumpimpi UPDA ng'oluvannyuma ono yasala eddiro ne yeegatta ku ba NRM mu 1998. Bano buli lwe baasisinkananga nga bejjukiza ebyali mu lutalo olwo olw'Ekampomera era musajja mukulu n'Okello yategeeza Pecos kuteesa nti singa alemerako n'okubeera nga abalumba yali badde asobolera ddala okutwala emmundu eyo gye yali yeetaaga kubanga basajja be nabo baali batandise okudduka. Wabula Pecos kuteesa buli lwe yabuuzanga musajja mukulu ono lwaki yalimba bannayuganda nga Pecos kuteesa bwe yafudde wabula Okello n'amuddamu n'amutegeeza nti mu lutalo ekintu ekisooka okubeera nga kivaawo ge mazima. Pecos kuteesa ono yadde olutalo lwali luwedde wabula kyatwalira ddala ekiseera okubeera nga kimuluma nti yalemerera okutwala emmundu eno kyokka n'afiirwa abantu be bangi nga kw'otadde n'abalala abaafuna ebisago nti kyokka ono ekiseera kyatuuka n'atandika okwebuuza ebibuuzo ebyamuyamba okubeera nga akkakkana ebyo n'abyerabira omwali okubeera nga yeebuuza nti singa emmundu eyo mu butuufu yagiwamba yali badde agitwala ta mu kibira gye baali beekwese ne batasobola kubeera nga babalondola nga talaba ngeri yonna nekimuleetera okuba nga ebyo abyerabira. Oluvannyuma bano nga bamaze okwetereeza bataliyoni ya Pecos kuteesa esooka yaddamu kubeera nga yeenyiga ebiwundu wabula nga bwe bakola ebikwekweto ebitonotono era nga byali biseera Pecos kuteesa ono ng'akyali kikandwa mu bitundu ebya Bulemeezi. Salimu Sale we yatambulira n'ekitundu ekinene ku Mobile Brigade ne bagenda mu kitundu eky'Essingo. Ogole naye yali tannaba kubeera ng'awera kulumba bakwata-mmundu bano mu kitundu ekya Luweero kubanga ye amazima yali agamanyi nti abayeekera bakyaliyo mu kitundu ekyo ekya Luweero weewaawo ng'engambo zaali zibungeeta nga ziraga nga abayeekera bano we baddukidde Congo. Wabula ng'enakusomeza 21 Juni 1985 waliwo okulwanagana okw'amaanyi wakati w'abayeekera ssaako n'eggye lya musajja mukulu ono Ogole ng'okulwanagana kuno kwali mu kitundu ekya Kambogo era ng'okulwanagana kuno kwe kwamala eggobe mu kibya ne kuleetera eggye lya musajja mukulu ono Ogole okubeera nga liwangulwa nga kino kye kyaviirako ne gavumenti ya musajja mukulu Milton Obote okubeera ng'evuunikibwa. Pecos kuteesa agamba nti teyali mu kulwanagana okwo wabula abaaliyo mu kulwanagana bamutegeeza nti guno gwe mulundi ogwasookera ddala eggye lya musajja mukulu ono Ogole okubeera nga ligwa mu ambush ya NRA eyali etegekeddwa obulungi gye baali tebasuubira. Eggye lya UNRA we lyamala okubeera nga liwangulwa yadde e Kampala okutegeeza abakulu kyokka nga teriri mu mbeera nnungi. Abakulu baba bakyali awo ne bawulira nti eggye ly'abakwata-mmundu eryali likulembeddwa Fred Rwigema lyalumbye Rubona prison okuliraana Fort Portal. Kino kyaleetera abakulu bano okukakasa nti ddala mbutuufu tebakyalina kye basobola kukolera abakwata-mmundu bano kubanga prison y'e Rubona yali mu kilometers 4 okuva mu kitundu eky'Ekambogo ewaali olutalo mu Ssingo nga waaliwo olugendo oluwererako ddala nga kino tekyabasobozesa amagye ga gavumenti kubeera nga gasobola okulwanyisa abayeekera mu mbeera efaanana bw'etyo era ng'obuwanguzi bw'abayeekera mu nnoba zino ebbiri
kyayongerako abantu ba bulijjo okubeera nga bawagira abayeekera bano, ng'ekyaddirira kubeera nga abakulembeze mu magye gano batandika okwerumaaluma ne baleetera ne Milton Obote okubeera nga ajjibwa ku bukulembeze. Olwo mu kaseera kano amagye ga UNLA gatandika okubeera nga gafuna okulwanagana. Abakyoli abaali basinga obungi mu magye balabira ddala nti singa bamaamulako omusajja mukulu ono Milton Obote ssaako n'akabondo kaakabalaŋŋo nga bajja kusobolera ddala okubeera nga bawangula emitima gy'abantu olwo babaagale. Era nga abakyoli baali balaba nti be basinga okubeera nga battibwa mu lutalo luno kubanga be babeeranga ku front line, ate nga baabalaŋŋo be babeeranga abakulu nga bo babeera mu z'ofiisi mu Kampala nga gye baduumirira. Mu kaseera kano nga bano bafunye obutakkaanya, ekibiina ki Democratic Party nakyo kyalabawo omukisa. Democratic Party ngeno omusingi gwayo gwali gw'Abakatuliki ng'ate esinzira mu Buganda baali tebalina kiwayi kyonna ky'abalwanyi ku ludda lwabwe. Kigambibwa nti mu Buganda abavubuka okusingira ddala baali tebaagala kuyingira magye nga bagutwala ng'obulimu gw'abantu abataasoma, teekako abaavu, nga guno baagulekera abagwira okuva mu mambuka g'eggwanga erya Uganda nga bwe basinga oggwettanira. Abakyoli bano engeri gye baali nti Bakatuliki. Webale kunyumirwa byafaayo, naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba, naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka. N'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Abakyoli bano engeri gye baali nti Bakatuliki nga ne DP nayo musingi gwa Bakatuliki bano batandika okubeera nga bazannya kkaadi ez'eddiini, nga DP erowooza nti bwe genda okubeera omulundi okusookedde ddala mu byafaayo okubeera nga balina ekiwayi ekyabalwanyi ku ludda lwabwe. Wabula ate bo abakyoli baali bagenda maaso n'okulowooza nti singa banakkiriza okubeera nga bakolagana ne DP, abantu naddala okusingira ddala mu Kampala bajja kubakkiririzaamu olw'okuba nti bangi baali bakkiririza mu DP. Nga n'olw'ensonga eyo kino kye kyaleetera abakulu bano okubeera nga bakolaganira wamu ne bateekawo enkolagana wakati wa UNLA ssaako ne DP. Okuwambibwa kwa Obote ng'ena kusomeza 27 Julayi 1985 amawulire gaatuuka eri musajja mukulu ono Pecos Kuteesa ng'ali mu bitundu ebya Lukola okuliraana faamu ya musajja mukulu Kaaya. Kaaya ono ayogerwako yali muwagizi lukulu w'abakwata mmundu bano. Era nga Pecos Kuteesa ajjukira junior officer we gwe baali bayita Lwamukaaga eyamutegeeza nti tekikola makulu kubeera ng'olutalo olw'eggwanga bano bakyali balamu. Tuwabula ekyennaku Lwamukaaga ono yafa nga tebannaba kuwamba Kampala. Ekibuga Kampala kye kyali ekiruubirirwa ky'abakulu bano mu kaseera konna we baatandikira okulwana. Era nga n'ennyimba ze baayimbanga zaali zigamba tusonge paka Kampala. Era nga abasinga obungi baali bagamba nti kasita banaamala okugiwamba olwo olutalo lujja kubeera luwedde. Ti ebyembi n'abaali mu gavumenti nabo baali bakimanyi nti abayeekera we bawambira ekibuga Kampala nabo gavumenti yaabwe egenda kubeera evunikiddwa, naddala Radio Uganda singa enaaba ewambiddwa. Nti ebbanga lyonna abawambanga obuyinza kasita bawambanga Radio Uganda olwo obukulembeze baalinga babumaze. Era nga ensonga lwaki musajja mukulu ono Obote we yawambibwa, omusirikale yali omukyoli yadduka ku Radio Uganda n'abeera ng'alangirira okuwamba okwali kukoleddwa. Ekiranga ekyasooka okukolebwa kyakolebwa musajja mukulu Okello. Gono yali musuubuzi. Wabula oluvannyuma Lieutenant Colonel Walter Ochola naye yayita ku radio y'emu n'akoola musajja mukulu Yoweri Museveni okubeera ng'ajja ku paalamenti. Bano olwamala okulangirira nti gavumenti ya musajja mukulu Obote ewambiddwa mu kibuga Kampala okuluutinga ebintu ne kugenda maaso, wabula ng'okuluutinga kuno kwali tekufaanana musajja mukulu Idi Amin we baamuwambira kuba mukadde kano abantu baali balina ebintu bitono nnyo nga tewali byakutwala. Kigambibwa nti okuteekateeka okuwamba musajja mukulu ono Milton Obote, enteekateeka zaava mu kitundu eky'eggulu ewasibuka musajja mukulu Tito Okello olutwasaako ne Bazilio olala Okello. Era nga yateekateeka okuwamba Milton Obote ssaako n'okubeera ng'akuwa omukisa
ye yali Father John Scalabrini. Scalabrini yali mubuulizi okuva mu ggwanga erya Italy, wabula nga yali alina abawagizi bangi nnyo mu kitundu ekyo ekyakyoli era nga bamuwuliriramu. Father Scalabrini ono ye yali akulembera Local Seminary era ng'abantu bangi nnyo mu kitundu ekyo ekyakyoli baali bamwagala ne ssekwagala yenna. Kigambibwa nti mu bitundu by'omaserengeta g'eggwanga abantu baayo baali bettanira ebyobulimi nga balima ebirime ebivaamu ssente bakiyita cash crops, kyokka ng'ate bo abantu b'omwambuka g'eggwanga erya Uganda babakozesa bukozesa nga bakozi, okusingira ddala nga bano bali magye mu ggaali y'omukka teekako okukola masamba g'ebikajjo ssaako n'ewalala. Olwo Father Scalabrini bwe yagenda mu kitundu ekyo eky'omwambuka n'aleeta ekirime ekya sunflower era nga kino kyakula bulungi nnyo mu mambuka g'eggwanga. Nti ono teyawanga buwi bantu nsigo za sunflower kubeera nga balima, wabula yatandikawo n'ekyuma ekyali kinyiga butto mu sunflower ono. Era Father Scalabrini n'afuuka omunonozi w'abantu mu mambuka g'eggwanga eryo erya Uganda mu disitulikiti ey'eggulu ssaako ne Kitigo. Father Scalabrini abantu yabawanga ensigo za sunflower ne balima, nga bwe baamalanga omukungula nga bamutwala ku kyuma nga bamunyigamu butto, olwo Father ng'alyoka abasasula. Ono teyakoma bukumi kubeera ng'abantu abawa ekirime kino, wabula yayamba n'abavubuka bangi nnyo mu mambuka g'eggwanga eryo okubeera nga bagenda ku masomero. Ono bw'atyo nga bino bye byamuleetera okubeera nga yeegulira erinnya mu bantu bano, ne batuuka n'okubeera nga bamuwuliriramu okusinga omuntu omulala yenna. Pecos Kutesa yategeeza nti oluvannyuma yafuuka mukwano gwa Father John ono bwe baamusindika mu kitundu eky'eggulu okubeera nga yaduumira amagye gaayo. Bano okubeera ab'omukwano y'engeri Father John gye yamutegeezaamu engeri enteekateeka z'okuwamba Milton Obote gye zaateekebwateekebwamu. Father Scalabrini yategeeza Pecos Kutesa nti waliwo obutakkanya wakati w'abakulu mu UNLA naddala abaduumizi abaali bava mu kitundu ekyakyoli bwe badduka mu Kampala ne bagenda mu bitundu eby'eggulu ne beekweka mu maka ga musajja mukulu ono Father John. Father John yategeeza nti abakyoli bano baali bantu be era nga baali bantu balungi nnyo naye nga babulamu omukulembeze omulungi. Ono yategeeza Pecos Kutesa nti bajjeno bano badduka ne bagenda ne beekweka mu maka ge okutuusa lwe yababuuza obanga ddala mu butuufu b'amagye. Bano baamuddamu nti ddala b'amagye. Ono kyava bategeeza nti bwe baba nga bakkiriza nti b'amagye, lwaki baali badduka ku musajja mukulu ono Milton Obote kyokka nga basobola okumumaamulako.